Museveni alinga ng'omwana omuto bwakubulako ku maaso otandikirawo okweraliikirira oba kati ali mu kwonoona ki? Omwana omuto buli lwakubulako ku maaso ogenda okuddamu mulaba nga sukaali anuuniddwa, nga butta ayiiriddwa, omunnyo gumansiddwa, nga laadiyo eyonooneddwa, nga TV eyonooneddwa. Kati ne Yoweri Kaguta Museveni bwe yatubula ku maaso nze natandikirawo okweraliikirira ebbanga ly'amaze nga abuzeemukko mu mawulire. Nze natandikirawo okutya ne ngamba mwana mulenzi ono ali mu kwonoona kye essaawa eno. Mwana mulenzi agenza okukomawo mu mawulire ng'amaka ga Sheikh Yunus Kamoga yali akulembera abatabuliiki gazindiddwa. Ng'ensonga egazinza nti Sheikh Yunus Kamoga asomesa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bweppo n'abo abasuumuseemu eddiini y'Obusiraamu. Enanga bwe yavuddeyo okwogerako eri ab'amawulire nga bwe mumanyi bwabutaabutana yakoze statement ti abadde asomesa abaana eddiini ey'Obuyisiraamu nga tafunye lukusa. Yajjawo olukusa olusomesa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala eddiini ey'Obuyisiraamu. Ffenna twakulira mu byalo ebyo naye nga tulina omusajja nga bamuyita Musomesa Kimote. Musomesa Kimote ng'asomesa abaana kalimwezi kateekiisimu oba nakyawe ekira mu ddiini ey'Obukatuliki ng'abakolera mu maka ge nga teryamugambako nti okola ki, kubanga eggwanga ettebenkevu lirina okubaamu abaana abatya Katonda. Abaana abatya Katonda b'empisa. Essaawa eno oli mu kulwanyisa bisiyaga olimba ensi nti olwanyisa ebisiyaga naye ng'ate abali mu kusomesa abaana eddiini yaabwe oli mu kubakwata. Tosobola kufuga ggwanga nga temuli baana ba mpisa oba eggwanga terisobola kuba ttebenkevu nga temuli baana ba mpisa nga generation ezzeeko si ya mpisa ng'ate empisa zisinga kutandikira mu ddiini. Ti omwana w'eddiini abeera n'ankafansonyi mu byakola. Bayibuli etugamba nti abeesiga Mukama balibanga olusozi Sayuuni. Kakati ekibuuzo kiri kimu baganda bange ne bannyinaze, gwafuuka ddi omusango omuntu okusomesa abaana b'eggwanga eddiini ng'ate ggwe eggwanga oyagala ttebenkevu n'abaana ab'empisa? Abaana ab'empisa onaabajjawa abatamusomeseddwako ku ddiini? Abaana ab'empisa onaabajjawa abatamanyi Katonda? Abaana abatali batemu onaabajjawa abatamanyi Katonda? Abatali balibanguza onaabajjawa abatategeera Katonda? Kakati essaawa eno mwami Yoweri Kaguta Museveni alinga nga ayagala mu generation eddako obubbi gubeere muze mulungi kuba temuli baana ba ddiini, obwenzi gubeere muze mulungi kuba teri baana ba ddiini, okulya enguzi gubeere muze mulungi kubanga temuli baana ba ddiini. Yaabaffe okusomesa eddiini nina kusooka kusaba lukusa. Wanudde mwami Yoweri Kaguta Museveni alituuka ku extent egamba bannayuganda nti n'okusomesa abaana obuntu obulamu mu makaago okuyigiriza abaana b'empisa olina okusooka okufuna ebbaluwa eyigiriza abaana b'empisa. Bene bannyinaffe ab'obuwala bye bakyalira ensiko ne bassenga baabwe nga bateekerateekera okufumbirwa, olina okuba ne layisinsi ekukkiriza okutwala omwana ow'obuwala mu nsiko akyalire ensiko. Ojja kutuuka nga weetaaga layisinsi gw'omwana ow'obuwala okukyalira ensiko. Omusiraamu atulugunyizibwa nnyo ku mulembe guno, nze simanyi lwaki. Omugenzi Chuli yakyogerako lwakuba vidiyo nagiraba ate weewunya amaze kufa. N'agamba nti lwaki omugabo gw'omusiraamu mu nsi yattu Uganda komera abantaana? Ti omusiraamu ne bw'alikola ekirungi ekirijjuna Uganda eyawamu. Simanyi lwaki ajoonyesebwa, simanyi lwaki atulugunyizibwa. Gwe munnayuganda munnange naddala gwe omusiraamu obadde okimanyi omugabo gwo ng'omusiraamu ku nsi yattu Uganda gwakusalanga nnyama? Nti abalaba bawo bwa minisita, abalaba bawo wa RDC, abalaba bawaki, abalaba bawaki, abalaba bawaki, naye y'omusiraamu kye yafuna mu Uganda kusala nte. Nti omukolo gwonna bwe gulibangawo ku kitundu oba omukolo gwonna ne bwe guliba gwa ggwanga omusiraamu yalisala nte, bali muwa obugere, bali muwa kabuuyi. Imagine mu ggwanga eddamba nga nze omugabo gwange ng'omusiraamu gwakusala nnyama ya nte. Wano osanga abasiraamu nga baguugwa nga bawaana mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bwafuze obulungi, naye nga akotogera ekigambo kya Allah okugenda mu generation eriddako. Naye n'avaayo n'agamba nti Museveni oye, Museveni oye, akira muguugwa, I mean Sheikh Guugwa, njagala okukutegeezaako nti omugabo gwo ng'omusiraamu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni naawe tonnagubuuka, gwakusala nte, gwakusala mbuzi.
bw'abaawo olumenti n'eruba lwa mukristo omusiraamu amiduwo ku kyalo yalina salente bw'abaawo omukolo n'egulibwa gwa state house omusiraamu gugwa mbu yalina salente bwe walibaawo omukolo n'egulibwa ku ekereziya katolika era still omusiraamu yalina okusalente naye mu kusalente bamuwako omutwe bamuwa obulenge bamuwa ne kabuuyi mmwe muwulira abasiraamu muli satisfied ne gavumenti eno muwulira muli satisfied n'ekifo ekimu kye babawa nti kyakusala nte muwulira muli satisfied mu Uganda eno era bwensanga omusiraamu awagira mwami Yoweri Kaguta Museveni oyo mugambirawo bwana mukulu weerire embizzi n'omwenge nywa kubanga ekyo ekikolwa ky'okoze kisinga okulya embizzi n'okunywa omwenge buli musiraamu awagira Museveni nkiddamu lya embizzi nywa omwenge kubanga kiri ekikolwa oledde ky'okoze ky'okuwagira ajoonyesa eddiini ya Allah yagala ogigoba mu nsi kinene nnyo n'okusinga okulya embizzi n'okusinga okunywa omwenge. Imagine basheyi abaali baddewo okwogeranga ku bintu nga bino abaali baddewo okubeera amaloboozi ku bintu nga bino bwe bakwata obuzindaalo baddamu sobola fukamirira kabaka nze nfukamirira musajja munnange yerere ebyo busiraamu tebubikkiriza ne weebuuza busiraamu bwawa obwo butakkiriza kubeera na mpisa eri abantu abakulu nti ye Allah ow'ekitiibwa bwe yali akutonda yakutonda ng'oli muntu ng'olina omutwe gwo kitegeeza mu bye yakola oba mu bye yayogerako osobola okukozesa omutwe gwo n'oyongeramu ebirungi ebitavumaganyisa kitiibwa kye nti Allah talina we yawandika nti ofukamiriranga mamawo ne taatawo tekiri mu Qur'an naye ate ffe mu Buganda akabonero ak'okuwa abazadde ekitiibwa omwana alina ofukamirya maama we ne taatawe kati okuba lwekiri nti oli ye ssaabasajja ye ssaabataata tumufukamira naye mukwata obuzindaalo ebyo bye mwogerako nga nze nfukamirya kabaka nawuli naavuma kabaka waliwo neyavuma kabaka waliwo n'omusiraamu yavuma kabaka n'omugamba kabaka si musajja musiraamu bw'oba oyagala asiramuke mwagazisa obusiraamu tomuvuma tomugoba mu buki mu busiraamu kubanga ne ssekabaka kalema yasiramuka naye abaminsani baali bawarabu bano abajja bamwagazisa bwagazisa busiraamu n'alyoka asiramuka gwe omuntu gw'oyagala asiramuke oli mu kumuvuma n'agamino waliyo ki bannange obusiraamu bulimu ki baba katuliki tebanvumangako olw'okuba nti abantu banfukamira eno sigende soba masheyi bwe mukwata obuzindaalo mutandike okuvumirira ku bintu nga bino nti kamoga bakutte waakyo olw'okuba asomesa ddiini ya Allah mwennawo temutunulawo mwali kutta akazina ne muga lwaki ffe omugabo gwaffe ng'abasiraamu mu Uganda gwakusala nte nga tutwalako kaabuuyi na byenda na mitwe gwe mugabo gwaffe gwokka mu Uganda kusala nte naye oli buli lwakwata akazindaalo alandukira ku lubugo alandukira ku bika by'Abaganda buli lwakwata akazindaalo nze owengabi muwasa wadde nga neddira ngabi nabagamba ekintu kimu gwe yeddira engabi ng'owengabi omuwasa ne kitaawe ayina abaana genda owasaabo yenze yeekolera itongwa mpozi ne kano kankayiseeyo mwana muwala Phoebe akola programu oluyimba lw'okubukedde TV the most successful kadama yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti alien skin alina empisa embi tayagaliza lwaki yekiise mu deeti ya Paraso bantu bangi bavuddeyo ne bamuwalalira abalala ne bamuvuma abalala ne bamuzoleya ekyo kyenno kye mwakoze eky'okuvuma mwana muwala oyo Phoebe si kirungi naye ddembe lye okuwagira Paraso kitegeeza nti ye diehard wa Paraso nga naye bw'oli diehard wa alien skin kati naye yabadde oba osanga ayisaawo ki muntu we naye mwana muwala Phoebe olulala balanga audience Phoebe olulala balanga audience yeeyogera ki tomala gabuubuukanga na bigambo guno omuzannyo si gwakubazanga twakagabo bwe yabalimba guno omuzannyo si gwakubaza gwakubala olina okusooka okubala ti abantu boogera ki nze njogere ki bano bagamba ki nze ŋŋambe ki olina okubala si kubaza kubuuka buusa eri kana neenyige wano oyinza munnange okusikwizingibwa oti era kyova olaba abantu bakusikwizinze naye nze njagadde kuwabulamu nga muntu munnange alien skin sigamba nti tayagaliza naye alien skin kye yakoze naawe kye wakola n'okusingawo kubanga programu oluyimba lwekolwa omuntu omu terimu weeyongereko eri nange ntuuleko wano naye gwe tewasanga nsonyi kutuula mu programu yalimu muntu mulala ye n'agobwa
kitegeeza nti wali ogoba birooto byo wali oyagala kutuukiriza birooto byo nga bwe wali oyagala okutuukiriza ebirooto byo noono bw'ayagala okutuukiriza ebirooto bye olaba entebe eyo ba pulogulaamu eyo etaliko weeyongereko eri nange ntuulemu gwe wasalawo okugikola omulala aveewo ate olwo Kampala alimu abantu abasoba mu miliyoni 5 naye nga Freedom City eyagalako 1,000 Cricket Oval eyagalako 3,000 n'abalala basigalawo kitegeeza nti Kampala bw'eba mpewo yakussa buli omu alina breathing space buli omu asobola okussa n'atataaganya munne buli omu asobola okussizaamu ennyindo ye neefuna omukka ogukola ki gumumala next time balanga nnyo audience egamba ki abantu baakwagala abantu baakusiima nti olaba gwe atasobangako ku journalism akyala ataasoma sigende ekyo kisaayo ataasoma bwe njogera ku muntu ataasoma ye muntu atalina certificate yonna mu kintu kyonna tolina kye wasoma naye omukisa gwo gwakuyisaawo ne gukutuusa mu pulogulaamu oluyimba lwo naye ng'avuddewo alabika yasoma journalism oba alina kye yasoma naye gwe n'okola ki n'otula gwe ki ekikulowoozesa nti ye alien skin tagwanidde kola concert ku lunaku Palaso lwe yategeka on top of that tulina abadigize bangi mu Kampala abo bonna ne bategeka ne lutalo n'afuna waateeka buli omu asobola okufuna abantu be kubanga olunaku olwaleero buli omu alina audience ye nayagadde nnyo opinion yo gye wawadde nti walaze obwa diehard omutuufu ekyo kyalina okukola naye opinion yo yalibadde mo useful singa wavaayo Palaso yakuba alien skin nakyo n'okivumirira ekyo oba tewakivumirira this time around Lela Warren keep quiet kwekyogamba nti alien skin okutegeka ku lunaku lwe lumu ne Palaso kife nnyo okusinga Palaso yakuba alien skin buli muntu bwe bakuba omuntu ne bw'abaani okkirizibwa okuwa endowooza kubanga okuba mukulu munno oluusi ng'alina n'abaana kive nnyo ekyo buli munnayuganda buli munnaddiini buli munnaki akkirizibwa kiwaako endowooza ye naye awo tewawaawo ndowooza so nga walina moral authority kwolwo ate ey'amaanyi ennyo okuwa endowooza ye. But this time around, opinion yo kubye Palaso alien skin ku nsonga y'ekivu biri musical. Ate we waviriddeyo kuwendowooza yatenga music ye tomumanyi. Toyina kyotegeera ku bya music, toyina kyotegeera ku bya kuteeka bivulu. Naye osazeewo ne ku luno ojja owendowooza yo. Si kibi okuwendowooza yo. Naye sooka weebuuze endowooza yange this time around yeetaagisa. Eri ate ondibalansinze bulungi. Sigenda kulibbiza. Mwana wangu w'obuwala abantu basobola okukuwanika naye ate abantu basobola okukuzira ofunyeemu kabampaane tusinkana olw'enkya.